era sirimba leero bino byenjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa mukwano gwange omulungi nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu yaffe neyo Okwanjula N'Embaga bampita Sharita mazima wanvu era nga programu eno ebeerawo buli lwa Sunday sawa zibeera 11 mpaka 1 mwebale nnyo okubeera nga muti w'emikolo kubanga omukolo tugukulagira mpaka yeguggwayo ate ne tuguteeka ku YouTube ate tulaga birungi byokka obeerawo ekibiira kisobye ku mukolo gwo tetukiraga tetwagala abantu bakuvume ku intaneti okwo tulaga birungi byokka kakati ne mwana yetu atandiseemu n'ekipya ekyokubeera nga tukyalira abagole baffe ne tulaba wa gye bali kiki baliko mu kaseera kano olunaku olwaleero njagala okugamba nti Sharita School of Beauty abaana be bankozeko akaviri ne makeup abaana baffe aba Sharita School of Beauty era nga twetaaga abaana abapya mu Dene boarding osobola tukubira ku simu yaffe abaana tubatikira ate tubafunira n'emirimu Sharita's Bride World yeekwambaza wenna n'ekuteekera omukolo gwo gwonna temututya jangu akasente koina mwetukolera mu kaseera kano tuli wano Kawempe waggulu wa petrol station gye bayita benzina naye nga tuze mu bagole baffe twalaga omukolo gwabwe myaka nga 2-3 emabega naye ng'ekigendererwa ky'okukyalira abagole baffe bano kulaga abantu nti abagole baffe bamala okukola emikolo basigala bakyali bonna ate ne bongera otwagazisa obufumbo kuba obufumbo y'empagi y'eggwanga lino nze personally njagala nnyo abantu abafumbo era obufumbo mbwagala nnyo era mbussamu ekitiibwa kubanga mukama yabubulesinga kale no munnaaye tuze okulaba abantu baffe bano betwalaga embaga yaabwe mwami n'omukyala bakagoga Saalongo ne Naalongo ngoberera nyambusa amadaala mwana gwe naye ndi fiiti ondaba sirina mukuweekeera kale kodi abeno kodi abeno banaye gye muli yesebo thank you sir abalongo banaye nga nsanyusa obalaba nyingire kale sebo abana nga balabika bulungi bannange nsanyusa okubalaba yes sir good evening how are you you look so beautiful banaye nga nsanyusa okukulaba mukyala kagoga omubwati nga mulabika bulungi kale be bana abaana baffe tulumbe bannaaye thank you dear banaye mulabika bulungi when the home looks nice kale dear And you, you're not Kwasoka era kwasemba, you're my boo, my lover. Omukwano gwo gwakula jangu nkulambuza ebisenge muwale timozabula naye romasi ndikabenye ndaba kukimukaisi nganfubye okusimbasimba layini ntuuke nkuliremu omukwano naye onsombya buti ontekamu matiga wakati choka walemera kusini celebrity boyfriend ndaba kukimalayika guno omukwano gunjo kyanga hotikawa osute my dokita zikakananga ndabe wange my flower ndaba kukimalayika guno omukwano gunjo kyanga hotikawa osute my dokita zikakananga ndabe wange my flower Ntesanti, no matter what you call my daddy Akaseera konanze ndikanotinga mu diary No bufana nyi mugarabe ndikutimba Wasoka era kwasemba you're my boo, my lover Galafa abasinga abasanyuse banaye nalaba aka message munange nengamba banaye fe bani tuli basanyufu nnyo n'abaana baffe bano babadde babalinda nga balinda ba visitors tutuuse for coming may God bless you ebale butatwerabira mukwano kubanga muli bantu balungi ate muli bantu bakkakkamu njagadde ne t-shirt ze mwambadde mwazikubisizza fo kino bazaaliwo ku mbaga tutera ozambala tulinamu ez'enjawulo twambala mu budde baffe obw'eddembe nga tugenzeko out
ekintu nga mwakiwanika nange byebyo ebirungo byolina okuteeka mu bufumbo nobeera nga tofuna nnyo kubeera nti obusobola buvaako nga ne butabeera boring sebo kitiibwa kya Mukama twebaza nnyo okujja kwammwe n'okutujjukira ffe baani abasookeddwako kubanga nti tujjukidde ne tutandika okubanyumiza ku lugendo lwaffe olw'obufumbo. Tuli basanyufu nnyo kubanga actually watunyonnyolako n'otubira ojja omukyala yasooka kukitegeerako nambuulirako ne tukyaniriza. Yes. Kaakati ssebo nsabaddemu tweyanjulira amannya nze Kagoga Rogers ne Babire Brenda kati ffe ba Kagoga family. Yes. Yene family. Bantu bataano. Yes. Bano nga balinga abenkana. Ono ye Kagoga Queen. Ono Kagoga Babirye mama. Ono Kagoga Rogers tata. Ono Kagoga King. Ono Kagoga Rogers Junior. Kagoga Rogers Junior. Yeah. Kwegaba Kagoga. Yeah, we favor Kagoga. You are a blessed family. We are blessed. Bano balongo. Bana babiri balongo. Ekirooto abantu kye basabirira mwe mwakifuna dda. Tetwakifuna dda munange. Kama yakituwa tumwebaza. Munaye ate era bw'obirowoozaako olowooza ng'ebyabaddewo ejjo kuba ebintu byanyuma. Byanyuma nze njira n'etula ebifaananyi byammwe. Kyensinga okwebaza Mukama. Sharita wanfaako. Like you made my day peaceful. Sayina stress nali mukakamu. Waliwo ezaawera ssaawa 11. Ebintu byonna mbiraba mu kirooto. Like nga ntunula sebase naye nga ndaba how things are going to be. Ntukira akaseera nga tufuluma saluniyo nga tutambula. Tukyali ku memory yange ne mumperekera ne zijja abanange nendaba nengamba yeze watukolako bulungi twatuka mu church mu budde buli kimu kyaliwo mu budde. Amina. Naera Jesus Christ was himself a guest at the wedding of Cana of Galilee, and through the Holy Spirit, he is with us now. The scripture teaches us that marriage is a gift of God in creation, a means of his grace, a holy mystery in which a man and a woman become one flesh. It is God's purpose that as husband and wife give themselves to each other in love, they shall be united as Christ is one with his church. Marriage is given that husband and wife may comfort and help each other, living faithfully together in need and in plenty, in sorrow but also in joy. It is given that with delight and tenderness they may know each other in love, and through the joy of their bodily union
they may have children and be blessed in caring for them as they bring them up in accordance with God's will to His praise and glory. Now, this is a way of life created and hallowed by God, that Rogers and Brenda and Yuli begin. They will give their consent to each other. They will join hands, exchange solemn vows, and as a token of this, they will give and receive a ring. But first of all, I am required to ask by law if there is anyone in this congregation who knows any genuine lawful reasons why Rogers and Brenda may not lawfully marry. You declare it now. And let me also remind you, you come up with a reason which does not stand the test of the law, you are liable. Anyone with an objection? Otherwise, you shall forever hold your peace. In Jesus' name. Thank you so much. Esinza butabagala abantu kugamba mwe abagole benyakolako bakoze nkoze ne balanga personality oba kitwala ba personality oba attitude ey'obukakamu. Most times omugole bw'abeera nga teyeetadde ku pressure ebintu bye bitambula bulungi, naye omugole bw'abeera nga ateeka ba service provider ku pressure ebintu bigobwenga astray, naye gwe mwandaga nti tukwesize. Ate omuntu bw'akwesiga, you feel guilty not to deliver because they have shown you they believe in you. Namwe mwebale personality. Embaga yamwe yakunyumira. Yanyuma nnyo buli omu bana nali wano onye obeera ku kolo olina abantu oweerabira abamu si lwakuba nti okoze empisa mbi naye because of the main activities running abantu balaba omukolo ne bangamba Brenda wakoze eki twalabye omukolo ku Delta mwana gw'oli mugaga walese ne Sharita ati ne bagenda kuddamu nno bakulabe ku TV nange ze simanyi nakumanya ate okimanyi nkubuulire nti twali tutandika omukolo gwaffe twasaba tugamba Mukama tukatandika omukolo ffe nga ffe tetulina kye tulina naye twetaaga connections atambula nembeera awo kuba sikulimba namba yo najijja ku Instagram nembeera awo nga ntambudde nonyaga bino biri eno buli wolaga you feel disappointed, you see something on the social media you wish that you feel disappointed. Ngamba naye kiki mwami wange yali ku ssomero yali atutema bana ku ssomero nga ndi wano tetwali ku duty nenchekinga yandika mu kitanda nenchekinga ku Instagram nendaba enamba nengamba let me go and meet him tukubire bwe twakubira actually it was that very day we came kuba mnaira Mukama natu connectinga ku muntu omutuufu nga tusabira connection Mukama natu connectinga ku muntu omutuufu twanyuma twayambala bulungi olaba kagawundi oyambala kagawundi tukolumirizo nze nkwata omulaba bwali wali papa mkolako yayambala gawuni yasooka yeyo eyokubiri eri yasooka yali ya church then naddako kalimulagala kayanga tugenda nalinga ka queen ka English queen oba okitegeera ne king we ate mama queen and king still this is a royal family. It is a royal family. Amina. She looks so beautiful. Can you please protect her just the way she is? If anything happens, seek counsel from God. It's the author of marriage. Hallelujah. Amen. But before you go to sit, she's the one? Yeah, she is. Praise God. Thank you for your seat. Thank you for the job well done. Forsake all others to be faithful to her as long as you both shall live. Yes, I do. He says, I do. What do you do? What about Brenda? Do you take Rogers to be your husband? Will you love him, honor him, comfort and protect him? Forsake all others to be faithful to him as long as you both shall live.
Yes, I do. I, Rogers, take you, Brenda, to be my wife, to have and to hold, from today forth, for worse and for better, for poorer and for richer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do us part, according to God's holy law. And this is my son, Paul. Be my husband, to have and hold from this day forward, for worse and for better, for poorer and for richer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do us apart, according to God's holy law. And this is my son. Honey, I give you this ring as a sign of our marriage. With my body, I honor you. All that I have, I give unto you. And all that I have to share with you, within the love of God, Father, Son, and Holy Spirit. Rogers, my sweet love, I give you this ring as a sign of our marriage. With my body, I honor you. All that I am, I give you, and all that I have, share with you. Within the love of the Lord, Father, the Son, and the Holy Spirit. Praise God. Holy Communion represents redemption and rapture, and by offering the Lord's Supper. Well, in the presence of God and before this congregation, Rogers and Brent have given their consent and made their marriage vows to each other. They declare their marriage by the joining of hands and by giving each other a ring. Therefore, by the authority granted to me by God, the church, and the government of Uganda, I now pronounce you as husband and wife. Therefore, that which God has put together, let no man, let no devil, let no situation ever separate. In Jesus' name. Confirmation of your faithfulness. Confirmation that what you have started, you always finish. And to God be the glory for the latest couple on the planet. We thank you, O God, for Mr. and Mrs. Kagoga, Rogers and Brenda. And now we stand as the body of Christ to release a blessing upon this family. In the name of Jesus, we decree and we declare that you will be a couple and a family the world has never seen before. Eyes have not seen, ears have not heard, minds have not begun to comprehend. Okyalaba okwanjula n'embaga